Motoka yange era bagitomedde mabega. Waliwo we bakola ku Northern. Omusiru abadde mu wish. Najja atomera Subaru yange mabega. Muvuga bubi nnyo ku Northern. Ennaku zino Northern bypass bali mu gikola. Bayina ebitaala bye baagala otteekawo. So abakozesa oluguudo lwa Northern bypass muvuge bulungi. Omuntu akedde ku makya kuntomera ali mu wish najja atomera Subaru yange mabega. Ng'omusiru oyo ekisooka yeerabidde nti Subaru zirina gaadi ey'omunda. Subaru bw'ogikubako emmotoka yo yebejja okwonooneka ennyo kubanga zirina emitayimbwa egy'amaanyi. So Subaru muzeewale. Ojja genda ogirabe nti Subaru yiiyo ogenda ogikooneko. So nze yange tefunye nnyo buzibu kuba Subaru zirina gaadi emitayimbwa munda egy'amaanyi. Bw'ogikoona emabega ng'oli wa wish Spasio Lawum ojja kuwulira. So bwe kityo ku makya bwe mbadde nga Subaru yange nebaza nnyo atwala traffic afande owennaasa naawo ku laawundi. Afande weebale nnyo kunnyamba atomedde Subaru yange n'asasula. So enguudo ziri mu kuddaabirizibwa. UPDF ebinnya eri mu kubikola. So tuvuge n'obwegendereza. Naddala oluguudo lwa Northern bypass bali mu dduddaabiriza. So muvuge n'obuvunaanyizibwa. Sajja akedde kutomera Subaru yange ku makya. Naye gye bigenza okuggwera nga amulawudde andikiriya era ndi bulungi. So Subaru ekoleddwa agikoze. Bampa kakadde kamu n'ekitundu. Nje sijja kulekana nammwe bannayuganda. Yenvuga gye muvugamu amamotoka. Nze buli atomere yange ojja kusasula. Ono kakadde kamu n'ekitundu kuteekako bampa mpya. Ate nga neeyiye eyonoonese. Lwaki muvuga bubi? Omuntu lwovuga speed muli ku Northern oko mudduka. So tusaba poliisi etuyambe kubavuga obubi ku nguudo. Ebinnya bingi, enkuba etonnya, musale ku muliro. Tukimanye emmotoka zammwe zidduka naye musale ku muliro. So asasudde atomedde emmotoka yange n'asooka yeereegaawo n'amala n'asasula $1.5 kuzzaako bampa eya Subaru ey'emabega. Subaru zino za bbeeyi. Naddala mwe abavuga mwewale kye bayita Subaru spare atalabika. Kati abasama muzze mwagala nnyo okudduka oyina BMW my brother. Enguudo za Uganda tezisobozesa kudduka misinde kubanga ebinnya bingi. So nebaza nnyo General Muhoozi nti UPDF esazeewo etukolere ku binnya. Nalabye Road Mayor Lukwago. Road Mayor Lukwago. Shut up. Sirikira wooli. Nawe toyina kyokoze mu Kampala. Ese gye kyoba nakyo kyabaki. Road Mayor sirikira wooli. Totwasamira. Nawe toyina kyokoze. Kampala mwenna temwina bye mukoze. Ebinnya bingi, enguudo mbi, oli awo nawe Road Mayor yasama. Mba semanya amagye gakola ki mu kibuga tukoyina ebyekisiru byo. Emotoka z'abantu zisiba mu garage. Aba boda tubatomera lwa kusala binnya. Road Mayor oli awo okola bu press conference obw'ekisiru. Emyaka gyonna obadde okola ki Lukwago? Politicking. Lukwago baze tukoye ebyekisiru byo. Buli avaayo okuyamba oyo mobbi. Buli ava kati amagye gakoze eki. Ekibuga kyabalema mu kiddiza amagye. Let UPDF take over Kampala. Tukoye ebinnya. Ne buli kiseera Lukwago, Elias Lukwago, obeera mu bya kisiru. Tukoye ebyebufuzi bye byekyana ekito. UPDF egenza okuyingira mu kibuga ng'enguudo zibalemeredde. Temwina amakampuni gammwe agabidinga Lukwago. Mwagala Elias Lukwago mwagala ebinnya bisigale mu Kampala kubanga mweyina amakampuni gammwe gakuba bukubi plasta.
Mbojana mwaze ekibuga kibalemye Lukwago ekibuga kikulemye gwo mugwavu mahamu hamu azimbye ekisaawo omuntu omu ezamwe ziriwa kesisi ene timu yamwe kesisi eyabalema liwa no twasabira Elias Lukwago tuleke nawo olinga mubaje simanya seke mubaje so mutuleke UPDF mwebale nnyo wamma ebinnya bibadde bitulemeredde abantu bava ku boda ne bagwa lwabinya emotoka zitomera abantu mu Kampala lwabinya Elias Lukwago okozeewo ki buli kiseera byabufuzi Lukwago tukoye ebisanja bisatu obadde road mayor okozeewo ki teya nakyo kyantama waliwo obeera mu byobufuzi tuulira tukoye mukole enguudo muzikole obeera okutubuulira amajesi bayagamanya eki let UPDF take over bibalemye omanyize ekyatamye mu Uganda waliwo eno kirasi y'abantu abeefuula abagezi weefuula omugezi toyina solution gy'oleeta we are tired Elias kwa kutudamu tubulya bya kisero byo obeera mu press conference buli kiseera politicking myaka emeka gy'obadde road mayor gw'okoze eki buli kiseera Museveni yanazimba engudo Toys State Council Museveni yalina zibeeramu abantu bati abasasuza ebizimbe president yagamba banyene bizimbe balekerawo okusasuza abantu toilet ali awo ne Toys State Council Lukwago zibalemye teeka mu toilet paper tukoye ebyobufuzi byo Lukwago gwe simanya road mayor bwoba tosobola kukola binnya tuyambe set up va ku maje UPDF egenzo okuyingira okole engudo nga bibalemye Sente mu banzibe muri awo ne minister wa Kampala eva mulwanagana gwe Lukwago gwe Elias Lukwago eva obeera mu kulwana picking was kati amu wali ovuma wachi amisi wali ovuma wachi hamu azimbye ekisaawo omuntu ogwo gwe road mayor okoze eki kuzimba mayumba go kubeera wajje no sale kukima Sente SFC genzo okujja okuleeta inginiya wamanga kisuse nga tekikyali kibuga emyala giri buli wamu ebinnya biri buli wamu yawo otwasamira ekyokubiri Seke mubaje wummula kati Seke mubaje wabadde ogendera ki mu kooti mbokooti simanyi okoze apiiru mwatunda ettaka emirundi 2 mubaje sipuli mukaso y'Obusilaamu yatunda ettaka emirundi 2 omusajja abawa biliyoni 3 esemba bulaawo ne mumuguze ettaka ate nga mwali wako ddo omulala liizi kati oli wano Seke mubaje mbuweefuula omulugi mubaje tuleke Seke mubaje twesonyiwe emyaka gy'ofugidde Obusilaamu gimala gwe n'otunda ettaka emirundi 2 omusajja ne yeekubira enduulu mu kooti n'eragira mumuwe ssente ze mukwate ssente z'omusajja muzimuwe mujjewo nammwe obufere katugambe mubaje baali batunda ettaka essembabula ery'Obusiraamu wali tobimanyi nga wasirika kati nyini ovaayo ovuma abalamuzi tebalina kye baakola Seke mubaje mwatuula Supreme Council y'Obusiraamu ne mukwate biliyoni 3 ne muzijja ku musajja mukwate ssente z'omusajja muzimuwe mutunze ettaka emirundi 2 kati nyini bikusobedde Seke mubaje onoonya aboogattamu mu bufere bwammwe lwaki butunda ebintu by'Obusiraamu lwaki bugere wa President Museveni n'abawa ssente nga gye musiiba Seke mubaje we wali tonna bintu bya Busiraamu n'ettaka lye mwatuuza omusajja ono biliyoni 3 lwaki tewagende wa President Museveni n'akuwa ssente mujja nno kumusasula Seke wummula kyofuzeeko Obusiraamu kimala kooti teyina musango
Koti yasala mazima mwatunda ettaka emirundi ebiri. Oba Supreme Council yalitunda, oba Seeke Mubajje gwe walitunda, mujja kusasula sente z'omusajja. Omusajja mwandibadde mumugamba towange ettaka lye twagala okuguza mwaliguza dde omunene ayina kolizi. Kati omunene mumutya. Omunene ayina kolizi, Seeke Mubajje omutya. Omutya toyagala kumwogerako. Kati oyagala okwata n'omusajja Justice mukwate biliyoni z'omusajja 19 muzimuwe. Temuvuma balamuzi. Abalamuzi sibe babaga mutunda ebintu by'obusiraamu. Kwagala nnyo sente. Oba Supreme Council ye yalitunda, oba Seeke Mubajje gwe walitunda, oba ani yalitunda, tetwagala kumanya. We don't need to know Seeke Mubajje. Toyina gonnyonnyola kubanga bonnyonnyola tetutula ku Supreme Council. Tetwaliyo. Kati otunnyonnyolera ki? Abakulembeze ba Uganda mujjeemu omuze. Mukola ebintu mu nkukutu, we bimala ovaayo ng'otandika okulumba abatabiriimu. Kati Seeke Mubajje abalamuzi be babadde ovuma babadde bakoze eki? Gwe taati gwaliko obuzibu. Otuuza ebintu by'obusiraamu mumaze obitunda mukutte biliyoni 3 ate era mukoze ebyekifere mulituuza emirundi ebiri. Oluva mbo muli banaddiini. Banaddiini baawa ebyobufere byolabirako ddala nti buno bufere. Why did you sell the land 2 times? Moyina mpaka 21 December okusasula sente z'oyo omusajja simanya Augustus. Mwali mukwata zaaki? Ye first and foremost, lwaki ettaka ly'obusiraamu esembabule mwali mulitula? Lwaki watunda ku bibyo Seeke Mubajje? So Seeke Mubajje wummula. N'omuzinyi omulungi ava mu ddiiro. Nali sinnazaalibwa nga gwakulira obusiraamu. Nkuze, mpasizza, neegaddanze, toyagala kuva mu ntebe eyo. Wummula. Resign. N'omulala ateking over. Naye nga kibi nnyo ekiri mu basiraamu. Kiswaza. Obusiraamu y'eddiini eyasookawo. Abasiraamu bagagga. Abasiraamu bantu bakitiibwa. Wulira mbwe ekitebe ky'obusiraamu odi Kampala bawannyondo bakoti oyinza nokyogera ekyo luyali. Bakulembeze kuggwamu nsonyi. Nze siri musiraamu naye yenna yatunda ebintu by'obusiraamu ng'oli ku Supreme Council. Tusaba Allah koleko. Temuyinza kuggwamu nsonyi bwe muti. Mwe singa abasiraamu abaasookawo baatundanga amataka g'obusiraamu singa muyina ki? Seeke Mubajje wandisanzeewo ki? Ati mwagala boogerako byebyo ebya Sayisima. Omugezi Isima yaboogerangako paka emwamutta. Nze temujja kunzita. This is the truth. Seeke Mubajje alizayininge. Ebintu ebiswaza obusiraamu, ebiswaza obusiraamu. Wazana twogera matu mutwayimirira sibajja tulina minutes ne tula mu Supreme Council mbu ne tutunda ettaka ly'obusiraamu. Lwaki temwatunda lyammwe? Kati ebbanja mwaligirayo basiraamu. Teri musiraamu agenda kusonda sente. Seeke Mubajje oba otunda ebintu byo oba otunda ki oba otunda ki mujja kukwata biliyoni 19 nga kooti bwe yasala muziddiza omusajja nebbanga lyabawadde eddene. Obufere bubaggwemu. Soba kutunda bintu mirundi ebiri ekyokubiri kutunda bitali byammwe. Abasiraamu babagambako mubitunde. Mwatunda byaki? Kati Seeke Mubajje otugamba tukole tutya? Okay, Seeke. What can we help you? Omaze tunda ebintu by'abannaate oli wano weekaza. Otandika nnyini okuwaayiriza. Siba Supreme Council. Siba nedda Seeke. Nedda Seeke Mubajje tugende mpola. Who told you to sell the land?
okay tutandike ne question eri simple musiraamu kye yagamba obitunde byotunda bibyo byakuzanyira mu ddiini tunda wane ebintu mwe abakatuliki mmwe just lwakuba mwe abakatuliki kale mukola development Centenary Bank ekyakola sana mwe twabambalira dda naye mwe abakatuliki you are still doing better abakatuliki bo balese development Centenary Bank ekola ebigo bikola kale mwe abakatuliki kale mwe mukyaliko yaddeko ti amataka gammwe mugakozesezza bulungi compared ku bafere bano neera siya twabambalira dda babwana mukulu naye bwe tukikebera ebigo bitaddewo nnyo development Centenary Bank ekyakola naye tugirinde egwe bwana mukulu ojja kutubuulira lwaki Centenary Bank tekyayingiza magoba ye banka gye twasigaza yeke ey'abaddugavu wane mugale aliwo banka ey'omuddugavu ng'oggyeko Centenary zonna banka z'abagwira zibba nazo bubbi bantu Hamisi yabagamba tukole banka eyaffe hamu temwagala muri mu bino bibanka by'abagwira simanya biki bino these crooks these opportunists BDF simanya biki nankani buli mu biena Bulaya yekwese mu banka gobero cyane kwanga nga banki zirimu z'abagwira nogamba nti siba tuli ku economic transformation awa ngaloni ziri segregative banyunyunta seta babagwira buli magoba banka zezikola zigatwala mu nsi yazo mbusumanya Kairo banka sibanyo yina biki kati zituyambe tutyo kulakulana twetaaga banka y'abanda Uganda twetaaga banka ezaffe ezitegeera omuna Uganda enfuna ye eri etya kyase etirala ekyasigaddewo ye yatutegeera awo nga nvuddewo Madubala wabadde onoonya ki ewaaliyen Madubala kebakugobe muzungazunga nnyo nze ate Alien Skin nayongedde okwagala k'omugobe Madubala nemwe abantu abatatuulako wammwe ne muzunga ku bayimbi ne muzunga mwenna muwunya ennyuma lwaki muzungira ku bantu wabadde ogenda ya Alien Skin yabadde akuyise nemwe temulina respect lwaki ogendewo omuntu nga tomukubidde nze nabaga ate munzungirangako Alien wakoze bulungi okikuba wani muyiridde n'enkali bajja bazungazunga mumala ovuma abantu aye ne muzungira ewaabwe nze nina abanvuma benninda jangu ewange kale nga wanvuma mulaza abantu beerabira wano Alien mumuvumye talina kye yabakola kati ojja oleeta ebisaati wani muyiridde enkali Alien Madubala wani mukubye nebbi butatuulako temuyina mirimo you are jobless muzunga buzunzi gwe bwotulako ewoowo ekosa ne muzungira ku bantu yuyo mu bayimbi yuyo mu bannakatemba buli ewafudde omuntu temubula munoonye emirimu Madubala mukole nekeo okuzungira ku bantu ensi yakoowa Alien mwabadde mukimayo ki oluvaamu bwa Alien mubi olina invitation nze mpagira Alien wali ondabyeko ku Fanconi Forest nze sizunga nzija ku appointment naye buli omu noyogera ku muntu n'omuwagira enkyaba okuba luseke mulekeraawo okuzungira ku bantu Alien Skin okuba omuyimbi teyazza musango yes there should be order ku Fanconi Forest bw'omuwa obutwa aba mulinda bimbega ono principle y'abasindika atategeera kati Bob Wine wamaze n'ogenda e UK buli awo mbu Firichi balama nga Bob Wine ali UK temumanyi makomera gye gali mutu asamira yasamira mbu Firichi balama nze yamukwata nze yakwata Kibalama temumanyi chifu jaji jasula mulinga amazi nze temuddangamu okumbulira ebyo ebya Firichi manya Kibalama
Wano Bob Wine si abatwala mbu abatwala mu Uganda empya. Si abalimba. Kati muri awo mbu Feri Kibalama mugende eruzira we wali abasibe. Temuddamu kutwasamira. Wano Bob Wine yabalimba. Simanya Museveni avaako Uganda empya ngate mumunenya principle. Ali UK ali mukweyagala. Mugende wa Chief Justice. Yakulira amakoti munonye Kibalama. Abawandikire bagita batya mateeka. Kosipasi. Bagita batye mandamuzi. Where you bring a person dead you are alive. Mwe baloya bagita batya. Okupasi kulipasi. Mintu byalo nabyo sibitegeera bulungi. Waliweyo gye bakola baloya mbo omuntu ne bamuleta mu court dead or alive. Bagita batya mandamuzi. Oba kosipasi kulipasi. Principle. Agende afune baloya bawandike kosipasi kulipasi. Where they bring a person dead or alive. Temudamu kumanja Kibalama. Nze ya mutumayo. Wano Bob Wine ku Eddy Mutwenga yateesa. Wano mukute Eddy Mutwene nubiyaniri. Bob Wine yateesa ne President Museveni. Nalayira ntalidda mukola strike. Abasibidde ba Kibalama makomera ye principle. Singa nubiyaniri abadde mukomera. Singa temuteesa mmwe. Teba President Museveni yabawa Sente. Babi wa Sente byonna biri wano. Ndete memorandum of understanding. Bob Wine yakola ne President Museveni nga batanobiyaniri ne Eddy Mutwe. Adde era ateese bate Kibalama. So temuddamu kutwasamira. Nze sira gwe natuma mu struggle. Struggle girimu weka n'ennyoko. Mu junior, where is Kibalama? Nze speaker. Temanya Anita Amongi Jasula. Wali ekololo. Mugende mu mubanje. Temutumalako mirembe. Wana abana bafiira mu struggle mwabayamba ki? Yasidika umabana be baliwa. Franka eyali bodyguard wa Bob Wine abana be baliwa. Muri wano musimanya Kibalama bulingi Kibalama. Ndi chief judge. Wano mwaduga mwagala kujja ko Museveni mwakomawa ngate mumujangako. Just mubera mbitu bya nonsense. Bulingi Kibalama nzamu yina. Kibalama ali wange. So let us be sober. Mwemba mwagala Kibalama mugende wa Chief Justice owinye dolo. Mumugaye twagala Kibalama. Nete mumubanjiza wano. Saa ntu bya kisiru wano. Kibalama taliwo wano. Mugambe principle ade ateese ne President Museveni. Ngabwe yateesa nga batanubiyaniri ne Eddy Mutwe. Nubiyaniri ne Eddy Mutwe ne babane ku Sente. Ne buno obuvubuka simanya bwani. Saa ntu bya kisiru. Akati ababaka mwamaze ne mudde mu parliament. Speaker Anita Amongi. Ababaka abo bawulirize. Talk to them. Parliament eddemu ekola emirimu gyayo. Okay, right honorable speaker. Mama tukimanyi oli munyivu. N'obuyinza oyina bungi. But listen to those MPs. Tobateekako nnyo kifuba. Listen to them. Government erabe engeri gy'ereetamu ba political prisoners. Because what these MPs are saying about opposition, inti ba political prisoners mubaleete mu kooti. I think that's simple. Bring them, baleete. Lwaki okayana nabo, speaker? Weba ba political prisoners gye bali makomera. Bring them to court. Is that hard?
Government ekole list. No opposition ekole list. Tulaba ababula. Babulirawa. How can you say that Ugandans got lost? From where? That's what these people want. There is no need speaker for all that. Olwanagane na opposition. Speaker Anita Among have a meeting. Never MP or Tulenabo. Minister wa security je. You take a bill, you talk about it. Where but political prisoners baliwa. Balagawa. Let them get answers. Tunabera kwecho chimu. Ne parliament ne tatura. Musika mugua. Speaker yogera chino. Lead of opposition ayogera chino. Toso akutura na lead of opposition in a meeting. Namuga okay. Mwagala ba political prisoners, yes. Babalete mukoti. If they are there. We baba babula. Then we make a follow up. Kati eto chizibu. Leadership is offering solutions. Namwe baba wanye bifonga temutukiridde. Kati speak olwo chechi kaya nyao. Listen to them. Beba bakaba mwe bimuyina. Kati mugenda funa yabalala. The lead of opposition yagamba. Ba political prisoner babayo baletebwe. Simple. Minister wa Internal Affairs akolecho. Bring them in courts. Na. Era mwakati echo nacho mulize President 7. Choboyaze. Nze wenyende wa genocide mugambe ebintu neyewunya. Kati echo nacho linze genocide achi bagambe. You are waiting for President 7 to tell you if political prisoners are there. Opposition members are saying bring them to court. Kat is that hard? Tulabe ababula bebaliwa. Because opposition yegamba eriya ababula. So let us opposition mukole list yamwe. Government ekole list beyina. Tutule wansi lead of opposition in a speaker. We solve this problem. Elecho mwagala juniors jenchikole. So you are waiting for junior to come in parliament, to read the list. Yeah. Namwe mulimba. Museveni temomo yambye. You have not helped the president. You can't put your house in order. Talk to them nicely. They are also leaders. Omubaka tabiranga kuwa parliament. Omubaka alonde bwabantu. Listen to them. What they bazake basiru. Because, okay, some of the opposition members tebategera bune. But this time they have a point. Yeah. Where did the people go? Barazewa. Balinda genocide, balinda President 7, balinda genomozi. Kati genomozi singate yalese UPDF kuzimba binya. Sigera minister ya Kampala ali awa atunodde. Why do you wait for genomozi to come and repair roads? Really? Nani eno government nawe yatuka. President 7 yasana demwaji wambi. There should be an azaku. Government libadamu ne bajiwamba. Now, how do you wait for genomozi? A military officer. Ajekati yazimbe ngudo. Really? Kati jane muke yazimbe ngudo. Where is the Minister of Transport? Where is the Minister of Works? Wobogerako nga bagula batemu. Matayisima sinache mbagaza. Nze, I'm just talking as a Ugandan. Wanange munazita. Well and good. After all, we are all going to die. Goroze na Uganda inanyiniyo. You think a minute ya berao? You think obote te ya ina family?
Goloza Kabaka Mutesa, the first president, wanted to leave power. Mama nyini mwaba sued the government. You are waiting for people to come. The other day, nalinda ba deputy speaker, Tayebwa, alambula mpiji express. Nga yagamba ba engineer, tiwanu muterezeo. This country is a joke. President Museveni, I know kudamuna awamba government, there should be another coup. How can a deputy speaker tell engineers what to do? Ngane baba kiriza nabagaba ne wano muzimbiye wo mutya lwakiro kiribeti ekise gwanga lina abategevu. Those people abeita abasoma tebalina solutions. Chovola ba Eddy Kenzo atasoma yafuga abayimbi. Eddy Kenzo as ye president w'abayimbi abasoma mulemeddwa. If people who went to school cannot solve society problems, it means tugenda kudda kuba Bob Wine abayaga. You fake Bob Wine ategeera nnyo. Ne olw'okuba abategeevu mutuyiyeeyo. So n'olwekyo, let us be sober. Enguudo muzikole, ebinnya bikolebwe. Ese etambule. Kuba eri yonna mwazizimba border to border okuva Kampala mpaka Mutukula bakola yodda. Okuva Kampala mpaka border ya Sudan Nimule bakolayo. Border to border all roads are done. Ne Kampala kakati necho kubiriera kyembebaza airport ye Bunyoro mwagimaze. Uganda now has a second airport. One Bunyoro. Thank you so much. Express highway ye Jinja Road. Nayo muri mukujizimba mwebale. Mwina bye mukoze. Ene MPG Express nayo muri mukujizimba mwebale nnyo. Waliwo n'oluguudo lw'ennalabye lumwazimba obulungi. Njadugamba Geno MK. Which is that road? Lugudo chirwe nayiseko nga mwaruzimba bulungi. Gundi. Ngogende Jinja. There is a second road. Oyite Gayaza. Nogwe Kalaji. Oba nogwe Ruwero. Okujjako ebinnya biri awo Kalaji. Bwe nali ngenda mu nyege nayita yeeyo. Olugudo mwalukola bulungi. Kayunga. Yes, olugudo lwe Kayunga. Noyite Nagalama, noyite Kayunga, noyite Kalaji, nogwe Gayaza. Bobo genda Jinja. You did that well. Emwina bye mukoze. Not everything is bad. So n'olwekyo motoka eno nayo baginseera naye siraba kyeyina kati omusana guli wano gunkuba. Ebino bisubalu nabyo biri overrated. Kanange motoka ki jogira kati ndi mu reverse. Musana gunjokya motoka ya mitwalo mukaaga ejja $. Nja kugamba Geno salangulire Benz. Ye yangulire yasooka nangulira neno. I think Geno Salesa, you should buy me another car. Musana gunjo chaninga ali mupoti. Nesika Subaru. Yeah, the car is nice, ne mama. Should play for me. Birthday yange ya Saturday. I'm celebrating my birthday. Junior, your Subaru is cheap. Chitawo nawe genda gulire. Abavuba mwabachi. Gomanye bei ya Subaru gwe. Guno gwita munyo nti buli makaga guyina. Hey, baterimu eserekeyo. As long as it can move faster. Subaru bagikolera misinde, not comfortability. Bobe ayi motoka eri comfortable gendo ogule Benz. Bwe nali ndi ku boda ngati wabingamba.
Namani abanaku mumanyira. Waliwo n'omunaku eyansanze nga bantomedde. Na Junior tomanyi kuvuga nemuga akalira bembwe eno. Ntudde mu Subaru ya mitwalo mukaaga ejja $, ongambo simanyi kuvuga kale nnyoko yamanyi. Nze banaku mwe nabagana okummanyira. Wano nali bubinga ndi ku boda boda nga temwampa sente zijigula. Abanego amwagala nnyo abantu nga babona. Mpaka Genosale bwe yampa sente obulamu ne bukyuka kati you all over me. Mu sister Junior wana nali omunaku nga mwali temumpasa. Nafumba mali 3 nga nonya sente. Why didn't you marry me? Kati sister Junior embeera yakyuka nyirira. Ni mu Subaru ya mitwalo mukaaga ejja $. Nina amataka manyaga. That's when now you say I'm intelligent. Abanawa amujemu omutima omubi bayiza we. Wano nali nfumbe wa Tasha nga bwali temubyogera. Kati nyene mumpaana. Sister Junior jebaleko. Kati mbo munjagala nnyo. Nze sikyatijja na banna Uganda. You don't appreciate. Mulabo omuntu amaze okukola obulamu. That's when you come. Era Junior, our boy. Junior, siba mtu mwawana isima. Mbujajja Gudu. Jajja Simoro. Wano yafanga temucha mwogerako. Nze mulekerawo okuntijjisa. Wano nali ntambulira ku boda boda nga teri anjogerako. Junior walemwa. Kati ndi mu Subaru bane that boy has made it. Munzijeka akajanja. Abana Uganda mulinga nkima musekera ayengeza. Abantu bali malwaliro tebalina wadde zigula eddagala. Laba perfume zenekuba. By legendary. Wano nali sinapa yino perfume. Gendo jibuze kitaawo ajja kubulira ebbeyi. Omanya abanaku temanyi bintu bya kirasi. Man. Kati muli eyo mu kikubo mwekuba deodorant za mutwalo. Munjagala kubanga Junior. You can't be like me. Nze sister Junior kankubulira let me tell you. Nze Katonda yampa. Na woma nensirika. Mu Uganda wobo yagala sete kole bintu bibiri. Yes. Bulungi. Ndeka nina byenkola. Nina byenkyakola. Ebifaananyi byamwe mujja kunkubedda. Bagambe baninde. Nze serebu nze kaku kitundu. Buli wenvayo ne bajja. Joni atwagala kwekubya bifaananyi naawe. Saa kummanyira. Amana nabo bantama. Mujoni can I take a selfie? Baba no one. Banyine byangamba bya makulu. Mujoni yankulaba nnyo ku TV. Jangu twekubye ekifaananyi. Oluva nga bantu ala mu masabo. Basindikira amayembe. Nese agaba bifaananyi. Oluva nga mugenda amama fina. Njagala kuloga Junior. Omukisa gwengubbe. Kituli kino nyenda kivaako. Abantu balina amaalo. No fulumewo. Bona ne bakusongamu emimwa. I'm a celebrity, I know it. Don't remind me. Mugende wa Bob Wine yayagala kamera. Ogwo muzemu gukomye. Munjagala kifaananyi. Kamuguliti mi. Jango mbuzi tambula ogende. Does it warrant a photo? Oluvanga mudduka masabo mutuloga. Njagala Junior asirane. Sister Junior mubbeko obufumbo. Nze nawoma nensirika. Wano senga Kaye yali anvuma. Senga Kaye nga mwali temumpolereza. Ate Kaye bangambye osula mu church. Mbu wagenda kusaba asayira mu senga Kaye. Watugaba ano Kayo ina amataka galiwa. Stop faking life. Genda Kaye Canada okube ekyeyo. Wano sabi gamba senga Kaye. Kati toli mu church simu osula. Ogenda otyo okusaba asayiramu wamanga wayita mu VIP ku kisaawe. Kayeba abazungu bagenda kukuba emiggo. Wano tugamba oli mutabani wa Genosale. Ate osaba otya asayiramu. Wisdom Kaye n'otugamba nti abalaalo mmwe abafuga. Ate lwaki odduka mu Uganda? Nyesaa muntu afeekinga bulamu. Senga Kaye bangambye osula mu church. N'abantu bakoyo yasama nnyo. Kaye you have a loose mouse.
omwago gwa luwerere lwaki tolabira ku sister Kaye asula mu ntebe za Namulindwa Flavia lwaki tolabira ku sister Shakibu wanafumbye wazali myaka emeka walede koti Shakibu anobye lwaki boyi Charudi temulabira ku Shakibu awalolo modo ye vice president mu kibiina kyenakola Young Boys Association size chairman wabafumbirwa Odane munja Samira sister Junior oe esibanya oyagala abakazi abakuli muli munyoko gwa yagala abatonsinga ki muli mukwesiga sirimu nze kyagenda mulojeze 13 can I play sex for fun ochakosa ezo style sibanya kabalasi kabuzi kaliga kalogoyi nze bankosezo nga tosasudde namudda ku bwana bw'abandi mbu Junior kama ndume kabuzi style gendo ogikole ne jajjawo nze tebamanyira you have to pay money style ze mtu kosa zitumenye emigongo ne omuntu sawa 2 oli mu sex olinga ali mu lutalo nze sibikola you have to pay nerate nagambye sister Bruno ke namugati okay kale sister Bruno abakazi bo balidde naye ofunyemu ki nze sila buzibu wa muntu nakwana bakazi obanga abakazi be bakwana naye ngo ina kyolagawo mu bantu hoja gende yonja Samiri sa Junior oyagala nye bikazi ebikulu temuli mu nnyoko jajjawo mwali enkulu tenwa fesete tuli kusuga mama akayimba tewakawulira ono weregane kubasuga mama nini suga mama chiri muleti satisate with a fake body bomulabo olowooza wajjojuzi chimanyo kusaitinga lozali my baby no panic gana manyi gendiko suga mama chimbererawo like uzigani chimbererawo hakuna no pulani omwana yayimba akayimbako suga mama ono weregene kuba suga mama nene suga mama osegedde omwana yanyimbira akayimbako nkagala era we nagende wa genosale mwana gwe yayimba akayimbako real ayino kuwa Sente yeru jagamba jenemuke my good friend yambi pinzeko ne George no Moz was beeping me namukubidde nga ali busy osegera omwana yayimba akayimba kasuga mama mbowe efe bimulaali avu twajja mu emyaka kobe mukulu tebitulwaza bane tuwomeddwa Uganda baba Museveni agira afuga tetumwinaako buzibu Mala ki Uganda wekikuwomera noga ati President Museveni bamwongere ekisanja kashitagadde kubira mukamenga leza amani nze Uganda empomera naye akayimba kasuga mama kanyumira kiri mule sate with a fake body bomulabo olowooza wajjojuzi kikwata mpola my baby no panic kimanyo kulaisinga lozale with a big cash sweet punani chana gwe yejoyiranda you girl neche chivubuka mwankubidde akayimba kasuga mama suga kuoma womo osirike nenga nalongo donizera nkutumiddeko nnyo mama Amerika mama sira abasama mutandise okutuuka Desembe yake abasama mutandise waliwo omusama yankubidde UK birthday yange ya Saturday ne tata wange I'm celebrating 26 years mpeze emyaka 26 bazala 1997 emengo wano Saturday no mama naisa mukulu wange hamu ajabero omugenyi omukulu naye bangamye mbu president agenda kujja ku kisawe kyenna kivu tajja kusobola nempita jene mukabeero omugenyi omukulu
on my birthday. Tata nga aweze miaka nkaga mwetano. So I'm 26 is 65. So nebaza mwena abatu wagidde ku social media. Tamale mirundi junior ne Tamale mirundi senior. Bambi mwebale. Abana Uganda mutu wagidde. Mutu fudde one of the biggest social brands. So mwebale nnyo Saturday no tujaguza birthday yaffe Tamale mirundi senior nga aweze myaka nkaga mwetano ne Tamale mirundi junior 26. Yee tijja kutokota kisanikire. So abagenyi mwena betwayise please mukwate obudde bami bestayise from the bottom of my heart ndibayita olulala kitegedde. Nenga happy birthday to junior and happy birthday to senior. Nebazanya abantu bonna betukolaganye nabo Kasuku, Saimo, Sakoze Faluk, nze nkwatagana na buli YouTuber. Ara TikTok my friends. TikTok nyenda kuyita yani. Ivo official. Si tabawe muzi. Ebyo kwewemula. Temujja kuligiri nnyako. Ndabana ba TikTok abamu asobera mulinga bazolo. Mwene mwewemula ne bitayisika mukamu. Because mwagala shares ne views. Mubeereko ne dignity. Moza junior, ba junior bavuga Subaru. Golaba mpemula. Wemulira we kyetaagisa. Nego omuntu noberanga content wo wavuma abantu. Tojafuna sente. Abantu abalina sente tebagala buwemu. Kaugari te wa mukulu wange amu ng'owemula. Tola sente zibabuze. Bobo yagala sente mu Uganda. Tano omwana Ivo official. Laba content gwakola. Waliwo no Jose Chakala. Content yakola mulungi. This idiot Mickey ina good content. Waliwo no Lizeni Kush. Good content. Ne waliwo abawemuzi. Nyagovuma buvumi bantu on their opinions. Omanyi TikTok ina idiose. They don't give the opinions. Bali ndano wendowoza yo omuntu nakuvumira ku ndowooza yo. Bayina kuka app ku TikTok apozinga bye wayogedde nakuvuma. Why don't you give your opinion? Ovuma to omuntu ku ndowooza yo. And me I have nothing to do for it. Actually, nali mu meeting emu ne minister wa ICT. Namga for us we have nothing to do. You are the minister in charge of ICT. So for TikTok tetubalina akobuzibu. Naye okuwemula kususe. Sibanya ono musiyazi, sibanya yasiyaga. Byonzo byogera mu bantu. Kale eri abantu abetaaga okulangira nga kano ka Lwichi. Kasajja gwe Lwichi. Kajano nyine wano ku page yange. Sister Junior, my brother, nafuka di brother wo Lwichi. Wano wali onkwana nga tobyogera ko Lwichi. Wegata ne senga Kaye mu nvume notekayo byo opinion policy tewapita ka page ko kaliyo life. Lwichi bwotajje mu nkweza penge Lwichi. Enkweza penge zakulemeramu. Kampise kamaze nyini kebuzabuza mbuneti waka yange efudde. Kumbe ke kanzijeko we kaleta senga Kaye bwanvuma. Kati bwe kajja mu inbox yange. Sister Junior, jango beko choyogera. Kasajja gwe Lwichi. Kaningiza wanonga naba. Kagala nyini okundu epinga. Oja kusasula kasajja gwe. Lwichi nkulabyeko my brother ogamba otya. Badde manyi nti toliko. Ye Lwichi ojaddi. Ayina Lwichi olwawo nnyo kolaki. Nenga Lwichi ojja kusasula. Fact send me $. Lwichi birthday yange yatuuse. Lwichi ate nkoze ki. Sigwe wegata ne senga Kaye nvume. Anyway tujja kuddawo Lwichi wa my good friend. After all, we shall sort our differences. Lwichi mbadde simanyi nti kwoli. So Lwichi is my friend. Naye toddamu kwegatta na senga Kaye. Senga Kaye muleke ekyeyo kimuyitemu.
Madde simanyi nti kuoli. Kankyuse ne topic. Rich ojjaddi bambi. Nze agenda okuvuga. Rich, am I the one who's going to drive you, eh? Okay. Subaru yaffe yino Rich mwe tujja otambulira. Nebyo ebyokunvuma Rich. Ngate wewe butikati opinion polo wali okola zaki. Mbu Kaye yali mu lead. Bojeno mbu sister Junior ndi mukwano go. After all era wali omukwano. Tiriri. Sister Junior yolwalero kanjikomye wano. It's getting late. Yende neewumuliremu mama ndi tekinokurati. Sikola nnyo tatange yalwana mu nsiko. Ana naye Junior okola ddi. Engeri nnyoko gyansasula. So, nkujjukizako kampani mbagita KB Properties. Oyagala gula ttaka, oyagala kutunda ttaka. Oyagala kutunda ttaka, kugula ttaka, gula nnyumba ewedde, oyagala bakuzimbire KB Properties. Ye kampani gye nkuwa. Ettaka lyamu siryankayana. KB Properties. Enamba yabwe nagiba wadda. Nyina nagikwongera waggulu. Bakubireko. Oyagala gula ttaka litalina nkayana. Bakolere n'ekyapa KB Properties. Abo bombe esiga. Mayinza siranga kampuni za kifere. Baji nnyo mujja. Junior nangira kampuni yange. Tono na brandi yange. Nsooka kwekkaanya. So KB Properties oyagala gula ttaka, oyina ettaka lyoyagala otunda, oyagala kuzimbira nnyumba ewedde, oyina plani gyoyagala bakuzimbire, wagula ettaka teriri mu mazzi, KB Properties byonna ebikola. Naye nkujjukizaako kampani eriemu bet winner. Genda okole betting ofune kasente. Lwaki otulawo obwavu bukulume ng'Arsenal esiiba egoba? Jo Arsenal yakubye golo 6. Muwe ekibimba. Siba over. Jo nalidde kasente. Madrid yakubye Napoli 3-1. Arsenal yakubye 6. Embwa ya Mani yabadde nnyononedde ticket. Wabula bannango baki Mani kino President 7 tuyambe. Mani tuleke kuddamu kugibetinga. Okulembera otya golo 3 kwemu ne bakuva emabega. Luyale ba RDC mukole emirimu gyamu. Mani yegobwe mu betting eyononya sente z'abantu. Bane ekimanyi nalyo senestakiwa. Kade ticket katono njiyuse. Arsenal yagobye namuwa. Madrid nemuwa. Napoli namuwadde. Nze tekeko PSG nze. Nze Junior. Olaba Chelsea gyempagira sobola jiwa. Newcastle yali esse PSG. Junior ate ebyegaza. Gaza nja komawo enkya. Ebyegaza tubirinde enkya. Naye nga birthday yange ya Saturday. Mobile money yange kweri. Waliwo abantu bangi bangamba. Junior tetulina namba yo. Junior tuli bafani bo. Twagala okwogerako naawe. Enamba yange kweri ku page. Kweri ku page. Waliwo abafere. Abagala okwefuulazi. Enamba yange kweri ku page. Oku kwennyini ku Facebook. Genda mu about. Ojja gisangayo. Ate nze agiddamu. TikTok nagitaddeko. Twogere. Oba serebu bukyusa. Eddy Kenzo yabadde wa President 7. Kulikayo Kenzo. Kenzo alina omukisa. Kenzo alina omukisa. Nzera mu bantu bentya Kenzo oyo. Alina engeri gyakolamu ebintu byenga asaaga. Abayimbi yabafuga. Ye president. Yuyawe yabadde wa President 7. Kenzo kyonna kyobala. Omanyi oba yagala kuwangula ensi weefuula omusiru. Kenzo musajja mugezi. Neta kulembera. Walabeko Kenzo gakulembedde mu kintu. Abeera background. Naye amaliriza ye Victor. Ye ati gwayina Kenzo. Ye yategeera ati mu Uganda tokulembera. Yabeera ki? Behind mabega. Naye kyonna kyabala.
kati kamiliyoni mbu federation yagivuddemu kamiri wabadde agala muwerekerako neera kamiliyoni butakuta sente genosale ngazi bawadde naye munaye tebazikuta mulekene Kenzo aliye sajja abonyebonye kana kambata ani atamulaba wano nga akabira Bobi Wine amukime ku kisaawe bambi. I felt so bad. So Kenzo wamma obo ogenze kulya zesira muntu ali ya Sente ne Bobi Wine azirya tebambala Gomez kirone baraba mu 7 mbisanga ye wa genosale bilya miyembe banarabaka bamwe abannopo tebabera wa genosale nga bali ekapeka bali ya miyembe wana Uganda in opposition gwe Rubongo yaggwe oja kudukira mu helicopter obisanga mu State House mu waiting room ne mwambala Gomez bagenze kuteesa kiro pulimeka debwe ziyingira nakasero boba yategera nti Uganda yafa kwata kamera ogiteke ku State House nakasero ekiro ojala pulimeka deziyingira ne mujira mu buutu ne mwagala Sente bisajjamu ne mwambala enkondo Gomez temuzigula kugalira yake Eddy ewa madamu nabirungi so mchala akola na mu State House si abaguza Gomez ze mulabira mu 7 mulekerawo kwambala Gomez ekiro sabi bagamba ano FDC tebajabya FDC wano bajiwa Sente mu kalulu mbojoni ya propaganda simanya propaganda aliwo mwegane wanagale wa genosale ne mbasangayo betu debirya miyembe namwe mukimye kiwano ngati goli mwana muto politics tojja musobola mwe mulekerawo kumanyira banna Uganda Bobi Wine oba struggle wajiryamu Sente abantu babulire mbo musiranya today mu kalulu waneri akalu akajjako mu 7 kapa nzikubobuluza president 7 amaje gage omuje koti bibera maroji byegadanga mbo feria dictator fere mu 7 fere rombuye ntebe mu ntebe mwasamire muri magere mu bigere nze Bobi Wine nagoba lwabo fere saku blockinga police po saku blockinga ojo nyomeza akabozigo mbo ina America where are the Americans America ina babiri Eddy mutwe ne nubiyaniri tadda mulimba abantu wali yadda wana Bobi Wine wajja omusango mu koti masibanya omusango ngutute mu koti y'abantu ngatozanga yo mulala ebato ketaita masasi president tobesi yagikuwa mbona opposition leader Bobi Wine oli mufere nze nakubuuka dda kwambala Gomez kiro wana banubiyanite baba wa Sente nga bava mukomera nobiyanite ina apartments ekisasi Bobi yanga tewali ya Sente ati kaduka tebakuwa Sente biri wano gwati kaduka isikembuga ya kutwala nokutwala nalaba uli full figure abigamba sibitufu full figure yali ayogera bitufu ati kaduka bakuwa Sente okole duka isikembuga ya kutwala sabi tuya kisiru wano muri Sente za president 7 nemulekerawo okuzegana fenaze tulia modawo mbotebe mu ntebe sibanya magere mu bigere sibanya mnyenyo sibanya firie dictator momo firie yingirewo ngamuli ko Sente zeze mulya no musala mu parliament muguzire mutwayo kandazi tofulumye parliament tetujja kudda omusala nga mugufuna obwa hypocrites bigotism mamulaza Uganda fena tuli basiru wano genosale yatubezaawo fena lwaki sachi wano wali opposition nga yavuddewa to oppose who myaka 37 what are you opposing 37 years what are you opposing this is a business politics is a business period temunda mukulimba abantu Bobi Wine tebamise kumbaga ya Kyabazinga akole yoti ye yali agaba ine bantu muddade mutwasamira nammwe kati Bobi Wine akole yoti kontegera ye golaba yo bayita mufanana alinde ya Solomon mutabani we alinde ya Nubiyaniri Bobi Wine linde mbaga ya Buchamani muyaga munno eri bali bayise bantu bategeera sibaganja man kai Bobi Wine bakuwa kazindalo yogereki kale kumbaga ya Kyabazinga Bobi Wine wali ogenda kuogeraki ye Kyabazinga mukwano okuvaddi mwasoma naye obiwo wasomera Kamengo primary school nogene makerene degree tu wajikolo ina MDD oyagala bakutuze n'abadiguli totumanyira nawe principal inde mbaga ya Nubiyaniri olinde Eddy mutwe
eza bakazireke musaba Bobi Wine abadde na kubeerawo abeere wakoleki just idiocy olaba ku birthday yange sinza kuyita okwata omuzindalo dem byafiriye dictator by'ekisiro byatugamba watugamba president Museveni tajja kulayira Bobi Wine otuga ati wadde president Museveni omwezi gumu tuli myaka 3 namutuga ni muina you vote mumugenda kulopa Museveni mu UN byakomawa muni naba abajega be Bulaya abatayina mirimu bakojja omusiru konna empaname kaluma kalinga amambuluga kalinga ejjute lyakaye wisdom halwai sinziro kya full figure kalwa obuso bwa kakalamu mbo simanya mbufe siba no three these idiots wasting people's time mwati sabana babandi mukalulu kati era mutuzayo mukalulu mwati gaba kalute kajjako Museveni kati what are you doing Bobi Wine kali UK agenze kuzisoroza maladde wana atwasamire firichi balama faba mukwata nze bwenda bo muvubuka nga ali ne mbyo bufuzi nkosasira bano babbi bafere nze Bobi Wine nakugwa mudda you a hypocrite wano mwawala na segirinya simulwadde mwebeera mwabayini yupi segirinya mulwadde mugenze mumulaba obunanfuuso obubajjudde honorable Sereko yabaga segirinya mulwadde ne mumuvuma temwavuma segirinya mwe bawaiswa mufumbiro ko bwongo bwamwe bufunda temutegeera musegirinya apanga kububadi segirinya simulwadde musajja ali mulwadde segirinya inaweddewo kati bajja nyini baleeta embuto ensambya tuze kulaba segirinya kasiya yafa Bobi Wine tujjeeko obutategeera tujjeeko obutagaliza buli kirungi kya family yammwe buli kirungi kya Nubiyaniri buli kirungi kya Eddy mutwe buli kirungi kyono sibanyani that's vibes family yanya ya Sentamu mututamye mulozo family ya Sentamu yeri mu Uganda yoka ate bategeera mutulimo situlwago nze mutabani wa mirundi muzukulu wa wana mirundi mbere mwezo struggle nze mulinga amazi tete mubizanga na wana ebyo byekisiru nawe nabiri munna wagira Bobi Wine mukalubanku bamanyo ne bagajjamu ngasibaiti ndi kumufere abana babantu bonna ne bafa tuli kumufere kigenze kusoloza mutabani wo Solomon ngate tumulaba nko mu strike olina abagwagwa bibulaya bali Massachusetts bali Boston mu poko joint je basamira bino birumbu ye biri mu mpuku ettake byekwese lwaki temujane mukolera ekigula luji gwe Patricia Seungo yavaamu olubuto kyeche kubeze UK sitwagula kitogireta ko mu Uganda kasamiridde kadwaye mbona y'omutwe kalinga endebe Museveni masiga Museveni oli Massachusetts mu poko joint jo yasamira lwaki temujja wano lumbuye mbwe ekigula lujje kirumbuye kireso omutwe gwakyo sajjejo banende bwendi banfudda bana Uganda mu Museveni yavuddemu olubuto lumbuye sibye wali otugamba mutikyapa bire yatufuga nogana bakadama kwambala kondomu mu kalulu mu bakadama temwambala kondomu Museveni yazitaddemu obutwa kano owulira lumbuye kyakubira simu nga yisima afudde halo nze lumbuye balamu yatudde simanya kabira katwe kirabo agenda kutta namugamba lumbuye tokiddangamu toddangamu kubulya bintu bya kisirwa so kirumbuye kyankubira isima afudde tugenda kuziika nekidubu sine kipitamu nepamira mbu junior oli mu bulabe meeting ya Seisima mbubalamu ye yagibaddemu nga kigatte ebibozi namuga balamu anzitanzitireki musajja atubalamu ali mu business ze kijja nyini kindeetako obusiru gwe lumbuye ina information kiki kyomanyi ku government yeno kiri ttake mu mpuku ate musise yayita singa yakutta kisajja gwe waliwo musise yayita ettake nendowooza kisajja gwe lumbuye ofudde
nze lumbuye okuva wagati President 7 ali lubuto lwe nakuvaako nogana bakadamu kwambala kondom bikazi byatu bikadama ne bifuna embuto bili Saudi Arabia bibona lwalumbuye teacher lumbuye teachers told us kono muzirimu obutwa ne bifuna sirimu kati ngate mutichalinga lumbuye wagwa sijja kusuka wano eyolwalero bwetu bwebadde nsigadde nze sister junior nfumbirwa bwennoba nejanye ekikazi kimpaseemu mu Desemba ono eri omukazi alina ku Sente ampase njayo nange banzibe ngawe babba kyabazinga banne mukacha abazinga mukazi mukulu yaddayo eyuke yabivaako abasajja batubba nze joni amanye emirundi gye bakanziba nanyo omukazi alina ku Sente nga musama Desemba eno anzibe segira bambi munzibe amuhiyeron nze ndi singo wali waina ku dola mutwalo nga gumwe ogwa dola onzibe mu festive bakaita ka festive season tumira ka bakyala mwenna ng'oli eyo naye ng'ogenda kwenda okuva 25 ku Christmas paka 31 ogenda kuba mu bwenzi nkutumirako nnyo maama netumirako abasajja abali eyo nga gwe bagenda kubba 31 toliiwo ogenda mu nkuuka bakubbe abasajja namwe batubba ne tudda naye omusajja baba mubbye tomugoberera sister junior badde nkwagala jangu njasamire nze byakibye kiyonzo bingamba banzi byakusinga Sente ngo jonja samira mbu junior badde nkwagala gendo yagale maama wo I can't be without you kaino olire mbwenu nakula nawe mutujeko na mwaka janja I can't be without you junior I'm dying love is killing me love is interest nentumirako mwina abali eyo nga festive season eno togenda kaminga mangu manyi wali abakyala nga tokaminga mangu totuka mangu ku ntikko nawe nkutumiddeko nnyo naye omukazi yenna ali eyo junior saka my nipples atojja ku Christmas eno I'm not going to suck anybody's nipples junior saka my breast mbwaba mukaminga sibaba soka kukomba mabere mukwano tomalako mirembe nkwacho festival 3 mu Desemba yali en skin nayo jeri mali abakazi mwayizo omuzogo junior saka my nipple I'm coming baby ogero kulaba Tamala let us do it again the moment I come I go simple saa mitu byakumbezaawo mbo junior chana gwe why didn't you come without telling me akagamba ako nkakoye muloji mbuoba okaminga mbungo omukazi omukuba akama mukutu baby I'm coming koye junior wait let us come together if we can't come together forget it olwalero webadde netojja kuninda malo kaminga odde ku kyalo junior talina manyi ga kisajja junior tantisa ku ntiko gendo walampe emiti madam go and climb trees nje kastamala era kastangu kuba kamanenga baby I'm coming mbu junior you didn't suck my nipple kati waliwo mukazi era gwe nabadde naye mbosoka munyonyogera mu nkwawa wabula banne ekiri mu Uganda mama nyabo President 7 yagira atufuga so we meet next time mweraba